tubuuza ba contractors tuliko 30% ne tu extending kati World Bank yatuyambe ne extending paka mu November omwaka guno twababuzamu naba mumaze baga tuyinza okubanga mbaga kiki njaje kuba entonyanye bali mu industry tomanya nti kuba ejja kutonya season yenu. You factor in all those issues. Olwo abazimba enguudo wansi mazzi tubagambe naye buno obumukoka ne bubulemesa okola oluguudo. I'm sorry to speak tough, but I'm really disappointed with the way these roads are being constructed. Kubanga ffe tuvumwa batuvuma Kampala avunze ebiguudo bifunze ng'ate mwe ba contractor we bali tubawa contracts ne mukola shode work. Drainage system eno twagala nga recovered bulungi, twagala buli kimu nga kikoleddwa bulungi. Yagadde okunzikira ebigambo byangaawo nzikirize mpe ekisembayo. Just the very last one. Nakino nali kyogeredde munda naye sina kyakola. RCC Lubaga si kirungi kijja kusipinga bintu under the carpet. Lubaga waliyo meya mbeera teza and the law says is the political head of Lubaga division. I would like to have that respected. Maybe mpulira Lubaga tebinsanyusa meya bamugobye mu kanzu. Yes, kyekugambye twali byogeredde mu kisenge naye sirina wenyiza basanga. Yes, bayite onojja anyway, the message you have received is ensonga. You see, these are elected people. We need to deal with those issues in an amicable manner, resolve them, and move on. Honorable Minister, nakino nanka kusabire wano. Basaba mwababi. Mbera ku radio. Mukyuse mu lulimi. Mutujereka nnyo ng'abakulembeze abalongo. Mutujereka. Bituluma. Bitunafuya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.